Mwami Musisi afudde nnyo, abadde driver waffe ebbanga ddene era tumumiisinze nnyo tazikawo. Kye nnyinza okwogera ku Musisi, kitalo nnyo 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 nnyo. Musisi abadde muntu w'abantu, y'omu ku bakoledde WBS emyaka emingi, ye muntu gwe sitawulirangako nti oba ayombye n'omuntu, ye muntu gw'osobola okutuma obudde bwonna, ye muntu gw'okubira ku. Omugenzi Musisi mwogerako ng'omuntu abadde nga taata gyendi. Olina gyano mweno kampani namusanga nga yatuvuga ng'atutwala okusaka amawulire gye tubadde nga tugajja, naye nga Musisi alinganga father figure in my life, ng'ambuulirira n'ambulirira nga taata yennyini bwe yali badde akuwulirira, era essaawa eno sinnabakikkiriza nti Musisi agenze. Musisi badde naye emyaka giweze nga tuli naye wano mu kampuni, naye ng'ate nze simanyi oba n'abalala, naye nze mbadde nsaaga nnyo naye, nga tusaaga nnyo kwegamba nga bwe tusinkana nga tusaaga oluusi ne tusaagira oli n'olowooza nti tebasaagana kusaaga, naye abadde mukwano gwange ng'oggyeko kuba nti mukozi munnange, naye abadde mukwano gwange nnyo. Kyannaku mu kaseera nga kano okufa kufuusa ensonga mu ggwanga lyonna, ne WBS okuviibwako omuntu abadde awangadde nabo kintu kyannaku nnyo, naye tuyinza okugaa nti ffenna olw'olugendo lwe lumu lwakuba okufa ffenna tukutya. Kyensuubira nti famire libudde n'ennyeri kampuni nga WBS mpozera ne famire.